amateeka bwe gakyuka NUP tugamba nti egenda mu kkooti okuwakanya byonna ebigenda mu maaso mu IPOD. Era Honorable Kyagulanyi muyavayo n'agamba nti ye tagenda kuyingira IPOD oba sente gye ziri kazife. Era n'amugamba General Museveni si mukwano gwe tabonga naye kyaliwe era naye si kyaliwe. Ebyo byonna ne tubiwulira ensonga ya IPOD netumanya nti NUP ekyesazeewo ekole ki mu kusonda ssente. Ebimu ku bigambo ebyayogera byali nti engeri gavumenti gyetuggyeko ssente zetulina okufuna mu mateeka tulina ozifuna bannaye buli omu ajje ayite kyaleese. Era abantu bakola omulimu sente nezikola ki nezijja kyetanamanya oba zaawera oba tezaawera oba zajja mmeka ekyo kyo tetwakimanya. Buno obudde omwezi ndowooza guli Obongo yawandikira isi ebbaluwa nga awakanya ekyokuba nti tebaayitibwa mu lukiiko olwatuula oba ndowooza lwali lwakuna wiikeeri ndowooza lwali lwakuna olukiiko olwo nga NUP teyayitibwa mu kutuula. Era president oba chairman kati ow'ekibiina owa IPOD Nobert Mao n'avaayo n'annyonnyola nti mwazira tikati oba baazira ffe tubakolera eki babaaziramu. Essaawa eno mwawandiisa ebbaluwa nga mukkiriza okuteekako omukono ku MOU era ekyo kyandibanga kyawedde dda. Ekibuuzo kiriwo ekiti IPOD ebbanga lyonna mubadde mukyogera nti mmwe temulina buzibu nakukola ki nakuteesa okujjako paka nga waliwo wanaabaawo ebiteredde mu IPOD mujja kukkiriza ojjeegata ebintu biteredde. Bwana Fiiki obadde ojja wano kazo naye n'oyita e Masaka ogenda ne lukumenya nnyo. Terumenye munnayuganda nina omuwa nerukumenya nnyo. Ekibuuzo kiri nti munnayuganda nina omuwa ekiki mu samale yaakyo obadde oyagala kulaga nti lwaki NUP emenyawo ekyo sinnakyo byebadde zeegamba nti tejja kubeera muki ekyo tekibadde kibuuzo kyange. Ogambye nti ebintu byonna biteredde. Kakati ekisookera ddala njagala kutegeeza bannayuganda nti nze siri mwogezi wa NUP. Kyekisookera ddala ekibiina kya NUP kiina omuntu oba enteekateeka n'abantu abakyogerera. Mpa ndowooza yange nga munna NUP nga munnayuganda ate ng'omukulembeze ng'ate omukulembeze naye so si nga ssennyonyi. Ebyo biri byaki njawulo. IPOD bwe yali etandikibwa omutima ogwagitandisaawo gwali gwakuba nti abantu abali mu bibiina ebyenjawulo basobola okutuulako ne bagatta endowooza zaabwe ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ekyayonoona IPOD kwali kuba nti okutuula okwo bwe kwatuulanga kwabangamu kyayi na bifaananyi. Kyayi bifaananyi lukiiko ne luggwa ne bagenda. Ebbanga lyonna NUP kyebadde erwanira kwe kuba nti bwe tugenda mu IPOD NUP bwegenda mu IPOD n'etuula ebyogereddwako mu kisanja ekyo wabaawo ebikyuka. Gwe mulamwa bwe tugenda mu IPOD lwaki tufuna bifaananyi? Tugenda mu IPOD nga waliwo okutyoboola eddembe ly'abantu. Mu 1980 paka 86 waliwo panda gaali nga wasikaniya. Kakati waliwo panda gaali owa drone. Bwe tugenda mu IPOD ne tubyogerako byo biri bitya. FDC eya mukulu Twaha eyina endaba gyerabamu ebintu. Era naye erumwa kubanga waliwo abasibe aba FDC abatalabwako. Kitegeeza nti bwe tugenda mu IPOD ffenna tusibira abantu ali omu NRM yasiba abantu baffe. Kati bwe tuba tukubaganya ebirowoozo kwe kusiba kw'abantu tusibidde ku ki? NRM asiba abantu baffe addamu ki era kiteeka ddi mu nkola?
ekituufu ebbaluwa yawandiikiddwa nga kubanga etteeka lyakyuka ligamba nti ekibiina kisaba duli obadde ofuna omubaka wa paalamenti omu ne weegatta butereevu ku IPOD kye baali banoonya kumenya bibiina bino maanyi nti olina okuwandiika n'osaba okwegatta ku IPOD. Ebbaluwa Secretary General yagiwandiisa naye bwe yawadde awandiisa ebbaluwa eyo yagambye nti tuli beetegefu okusayininga memorandum okubeera mu IPOD newankubadde tukyayina omusango ogugenda mu maaso mu kooti. Kitegeeza ki? Nti kituufu tuzze mu IPOD naye tuyina ensonga ze twatebolinga eri kooti ezitapute ffe tuziraba obubi oba bannaffe be baziraba obubi oba zeetaaga okubaako bye tulunganizibwa. Ekyatutwala mu kooti nga tuwakanya enteekateeka engeri kati omuntu gye yeegatta ku IPOD n'engeri ki IPOD gye neddukanyamu emirimu gyayo. Kati woba ogeze mu kooti ng'owakanya engeri yateekebwawo eyingira mu kintu ate n'ogiyingiramu oluvannyuma omusango guba guvaayo. Bwana Fiiki ne kino njagala nkikutangaaze buli lwobanga n'omusango oba buli lwobanga n'ensonga ofubanga nnyo okulaba nti gwe oli in possession. Babanga bagoba mu nnyumba tolindanga okumala okufulumamu n'olwokwowaaba kubanga bw'onoomala okuddewo ogenda kuba toli in possession. Consultation nkakasa bagama baffe mu kibiina baazikoze ez'abali okumpi n'abali ewala ne bavaamu n'ekigamba nti tugende mu IPOD newankubadde tulina omusango oguli mu kooti. Kati bulijjo kiki ekibawakanya? Babadde obudde babutumalidde gwe tebakumalidde budde. No, my program ze tukubye kwa yeso kituufu gwe tebakumalidde budde wabula bakuyambye n'okuyamba okweyongera okwanalayizinga ensonga za IPOD kubanga nawuli walinga IPOD mugiwulira naye nga mulowooza nti bintu biri awo byakusaagamu. Kati ffe tutandika okulaba ebimu ku bibiina ebyali biganye okuyingira IPOD twakitandikira ku FDC FDC tegirina mu IPOD. Kituufu yandoza nayemu ku byabaawula ng'abamu tebaagala kugenda balala bakola ki ne FDC kyali kyagigana okugenda mu IPOD ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye yagamba nti bye tuteesa mu IPOD ateekwa okubiteekwa mu nkola kuba yanyigiriza ffe ye NRM tabawa time period nti kale kati kubasibe kino katukikole bwe tuti ne Besigye ensonga oyo yagyogera ne mukulu Kyagulanyi kyagamba nti anyigiriza abantu bwe ntula naye mu IPOD lwaki bye twogeddeko si byateeka mu nkola. Lwaki kubanga nze ndabye nnyo for example Dr. Besigye ng'ayogera ekintu n'akinywererako ne NUP this time round njirabe ng'ayogera ekintu n'etakinywererako. Si butakinywererako njagala nkuzzemu n'enkutangaaza n'enkugamba nti okwebuuza kwakoleddwa nyinza okukozesa ekigambo consultation. Lwaki tebeebuuza ebigambo kubanze wala kino kyenda okuvaayo n'oyogera amangu ekyo nakyo kibi. Okimanyi nti who laughs last laughs most. Laughs best naye kyeŋŋamba kisinziira kikyobaddeko mu kusooka. Kakati kuba wano ogenda osanyuka ng'ofunye buwanguzi ne NUP erabika eyingidde na kunyigirizibwa nti tetulina kyakola. IPOD NUP teyingira mu IPOD kubanga enyigiriziddwa. NUP eyingira mu IPOD NUP eyingira mu IPOD oluvannyuma lw'okwebuuza ku bannannyini kibiina nga be bantu nti bwe kituufu kiri nti omusajja ono bannannyini kibiina si bantu tebannababuuzaako. Kati gwe bayinza okuba tebakubuuzizza anti wuliriza Munnayuganda yenna yekanze kyekange nedda teri kwekanga. Ffenna tetufumba mmere gye tulya. Ffenna tetufumba kambuuze emmere gye bakuteera ku mmeeza gwe ogiteekamu omunyi. Ameeza sijja kwesa lusinira gw'ofumba si gwafumba naye ate gwawoomerwa. naye njagala otundira kino nga ngende wattwala kansa
ndi bulijjo ebigambo by'oŋŋamba bye byawukana ate kuki gwe bulijjo nkakaza ekintu kimu tetugenda kuyingira iPod kuba baagala tukwate General Museveni mu ngalo twekubise naye ebifaananyi tetujja yingira era lumunjukira Jjuba eyaŋŋamba nti nezo simaba ssente gyeziba teziriyo tetuzeetaaga Bwana Bisekezi yajja ku TV Leader of Opposition n'agamba nti mu iPod mwetuli mu mpaka tuyingiramu n'ampaka ani akkaka bw'obeera wabweru bagoba kakati ekyokubeera wabweru nakyo kituufu n'ekyokubeera munda naye kituufu ekyasooka kuba ndi muntu ofunamu bwe twali mu jjogo bwe twali tusoma mu O-level bagamba nga which is the most correct kiba kitegeeza zonna ansa nnya ziba ntuufu naye which is the most correct owunzika ogamba oti nze mpunzika ŋŋamba nti okubeera kwa NUP mu iPod si nsobi mu kiseera kino kubanga nakyo kigenda kwongera okuwa platform nti bw'abadde agamba nti tetutuuka wali musajja oli ayigiriza abantu kumubuulira basibe kati tuli naye lisiti z'abasibe fe tuzeemwewera tumugambe nti kakati muzeeyi tumugambe nti muzeeyi wagamba nti tosobola kubeera pulezidenti omuntu n'abula mu ggwanga n'abulwako amayitire yadde amalaalo ge kati tumugambe bano ssebo wababuzaawo tumuteere ku mmeeza lisiti njo mpandowooza yange mbumulemu oba ndifayo agende yanziza atwa wandisemu omaze ebbanga otugamba NUP eyagala yingira iPod abakulu bano nga bawakana eri munda oluvannyuma lw'okuwandiika ebbaluwa neetayanukulwa era ebbaluwa eyo olunaku lumu parunisiti munnaffe wano yatabuka n'atuuka n'okukozesa ebigambo eby'entyoboola ng'omuntu era ne puroguramu n'ayagala n'ogiremesa okugenda mu maaso naye omuntu bw'oba tomanyi tekitegeeza nti kyotamanyi tekiriiyo mu nsi ate nakyongedde okizuula nti n'okumanya nti totegeera kikwetaagisaamuko ku bwongo obutono gwe bwennyini okuzuula nti tokola ki tuzze tugamba bannayuganda enteekateeka z'abakulembeze ba NUP nakigendererwa ki kye balina naye nga bo bakivunula bagamba nti ffe tukuba NUP ku budde buno muganda waffe atugambye nti ekibatwala okutuula ne General Museveni bekwatira erisiti bagimuwe General Museveni omukulu we baali bamutamu Arua yamala kugenda mu iPod n'amuwa lisiti ye kale Nubia nibe baali bamutwana Edi Mutwe era yamala kugenda mu iPod n'akwata lisiti ye kale fa abadde babagamba nti okuteesa bata abaana b'abantu nga mulimu Dr. Bedi Bwanika kyamuvumisa ne bamulangira n'ennyina ne batuuka n'omulangira omwana gwe yeezaalira bamukozesa n'abalala bangi oba naffe abalala baki ne batuvuma kati musobola otwetondera nga twetonda ku ki otyo olw'okutyoboola abantu ku kubawa amagezi amatuufu eyo bwe tuvaayo iPod yatuula ku lunaku olwokuna wiiki gye sikyajjukira ku lunaku olwokusatu Lubongoya Ssenyonyi Bisekezi baali wamu nga bwe tunaabeera wano ne bakubira pulezidenti wa PPP essimu Asuma Saddam Gayira nga bamusaba abayambeko okubakubira shortcut bayingire n'abagaba ebintu bino nga tetukyalina betuyinza kiga nti n'omukulu katumuteeke ku conference omukulu yani Kyagulanyi ne bamugattako gwe woolyawo be bamugattako ne boogera naye be boogera naye ne bakwata essimu ne bamuweereza ekiwandiiko ku ssimu era omukulu n'akikwata bukolokolo ne bagenda ne batuula mu iPod ekkololo
kati eyo nayo nanga tuvuddeyo twayogera ku bbaluwa eyo ne banvuma ne bangira be bati ne Katonda w'omunaku teyeebaka amazima galwayo naye be gatuuka gamenyaamenya obulimba bwonna ne bukola ki ne busaanawo olwaleero omukulu ng'ennaku z'omwezi 6 baali mu State House Lubongoya ate ekyo sikimanyi nati nze nkikugamba Lubongoya ne Genosale ne bannaabe ne basinkana Geno Museveni ne bakkaanya era nga 7 Lubongo kyanga sinakugamba nti bibyo Lubongoya n'awandiika ebbaluwa eraga nti beetegefu oyingira mu kiro mu iPod naye ng'ekibawaliriza okuyingira mu iPod baamala otuula ne babba abaana b'abantu nga babasonza ssente ne bagenda yingira iPod naye enkola era nagibaga nti baali babaguza kaadi era yasinga obidi nga bebawaki kaadi waliwo yali yabidi gomanyi sente guni zateekako mugambe yafuna mugambe omusango gwe yali agumanyi yawula ssenyonyi ssente mu kaluwa kawedde yali agumanyi yali agumanyi mugambe sente bonna baafuna kaadi leka kuntwala eyo nze leka mmaleyo kakati omukulu bw'amala obidinga ssente nemala okumanya nti amazonya gulula bonna tewakyaliwo bagenda bwaba nga kyabadde abagambyako banaye muleete ssente tugenda kima ssente za iPod biki n'awulira biliyoni 7.5 eziweebwa buli kibiina ekiyina ababaka mu paalamenti omwaka ogusembayo n'ayagala azikime naye ne baali nga bagezi baateekawo dda nga bayita mu minisita ow'amateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao ne bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda bayimirize okugaba ssente ezo basooke batapute etteeka nga balisinzira ku bano ababaka bava mu bibiina nga NUP, FDC n'ebirala ne bakola ebibiina ng'olwedde babaka ba paalamenti nabo baba balina obbawa ssente oba nedda ekirala kali ensambulira ali wano buli kibiina kirina ababaka mu paalamenti kibadde kisuubira biliyoni 7.5 kati bino ebibiina ebirala nga PFF ne DF kuwandiza bibiina ababaka mu paalamenti bye byaleeta okuwandiika tebigenda funa naye byayingiza ababaka mu 221 byonna bigenda funa naye byo bibadde bisuubira ofuna biliyoni 4 ekyayingiza ababaka mu 221 naye era okusinziira ku mbeera eriwo NRM yakozeseza olukwesikwesi era okusigala nga yefuna ssente nnyingi ebibiina ebirala bisigale nga bifuna ssente nga bibadde bizifuna mu myaka 4 egiyise kitegeeza nti bano abakulu aba NUP abali basuubira biliyoni 7.5 era tebagenda ziweza oba ontegedde naye ekibayingiza iPod bano abakulu omulamwa gwabwe omukulu tebaawukana na njogera eri mu Bayibuli ti sitaani yajja okubba okunyaga n'okuzikiriza kati be bibiri ebyabwe bikulu nnyo okunyaga okubba n'okunyaga bikulu ku bo anti nze nkugamba era ekibayingiza iPod kunyagulula ku kasente bano be balita mu makungula oba mu kubidinga kwali kubba bantu kati ebyo byonna nga obijjeewo bano abakulu baatugala tebagenda kugenda mu kalulu nga tewali kikyuse bali mu campaign ne batugala tebagenda kugenda mu iPod bagenda kwekubisa bifaananyi na Geno Museveni ng'era omukulu banyonyodde kunywa kacyayi kati bagenda kulyayo ki mukyomo kati Geno Museveni baaweze kamera ntezijja kubeerayo tebajja bakuba bifaananyi abakulu bano okumanya balimba nga jembe liva buvuma niga liva buzizi tetugenda kuyingira waliyo bifaananyi kamera tebannazigaana tewegenda yingira bagala bifaananyi Lubongo yalina ebifaananyi ne Geno Museveni Nyanza alina ebifaananyi ne Geno Museveni Kyagulanyi Sentamu alina ebifaananyi ne Geno Museveni ng'akyali MP ng'akyali muyimbi nkugambye alina ebifaananyi nze simanyi nze nkugambye alina ebiki ebifaananyi okuva 2021 mpaka kati talina ne mwaluwa ku musango gwe baali bamuvunaana ogw'okuba emmotoka za President Museveni yali asobola okuba ebifaananyi kubeera waliwo kamera so bano boogera amazima nti ekibatwala mu iPod si kuteeseza bannansi
si kutuula wamu kugatta ttaffaali ku Uganda kunyagulula nsi yaffe Uganda kuba bulijjo batugamba sente eziri mu iPod kudiibuuda mu sente za wa musolo basebo kakati mugenda kudiibuuda sente z'ababbi baali wa musolo oba z'abatamiivu era sente zimugenda okufunayo mu iPod z'ababi wa muki nga bulijjo mutugamba bagenda kujja wano batugambe sente tozifunira mu mateeka nga ddiro ezibaddewo nga teziri mu mateeka bazifunye biliyoni 28 ne sente ezigwa mu myaka ena etteeka terikaka kibiina kya byabufuzi kyonna kuyingira iPod osobola osigala ebbali terikaka kibiina neki etteeka ligamba nti ate atuule tajja ffuna kaakati oli waddembe okugamba nti nze fiiki wantama ne by'olina byantama era sibyetaaga n'osigala gy'okolaki tewaliyo kiteeka ligamba nti kibiina kinaleeta ababaka ba paalamenti mu paalamenti ne kitatula mu iPod tugenda bajja mu paalamenti teririyo tewaliwo tteeka ligamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kinaleeta ababaka ba paalamenti ne kitagenda mu iPod tugenda kisazaamu kachiko k'ebyokulonda etteeka liri open atazze kuteesa tofuna ku ssente bano abakulu ekibaleeta mu kwagala okuyingira iPod kufuna ssente bo bennyini baatwala omusango mu kkooti nga bagamba tebakkaanya na tteeka omusango batandika gulolidanzoza ku Monday week obejja tegunatandika nawulya bagutadde mu deeti bo bennyini bakukuta bayingire kakati bakusajjamu ffe basiru oba mmwe bagwagwa abasiriwaza bannansi owabye ogamba tokkaanya na musango oyina n'omukisa tonnaba kuyingira mu ekyo kintu owabirira bbali kakati senga omala oyingira ne bagamba nti etteeka eryo waba bituufu tukijjeewo webiri kwobuuziza kuliko era goli musiru oba mmwe nze mbuuziza kibuuzo ye waddembe okuddamu ansa gyakolaki kampumulemu nzije ewajjuma Fig Media. Neyanziza gari ku Fig Media balikwera nkoli juma ndina nsonga za iPod zeziyogeza banna Uganda obwama manyi waliwo nayisengo nali manyi yo NUP jakuba yanjawulo mu naye kirali kinsobeddemu so tujja wano abakulu ate bongera okubanga batangaza mu ebyo kiyetaagisa tekyetaagisa juma yomu ku bantu abatakkirizamu NCF yomu ku bantu abatakkirizamu iPod njaga otandikira statement ya Lumongo ye totera nnyo kukwagala tandika nabibuuzo byange nebirunza bwokitandikira David Lumongo yadde ayanukula yataddemu kano wammanga nti bamaze emyaka 5 emyezi 5 baase mubbawa ku ssente eziva mu iPod emyezi 5 emabega ate ebibiina ebirala nga bifuna ekyo kyalaze nti emu ku byabatuddeyo ssente kuba mu byeyogedde kimwabadde mukuteesa Rafiki neyanziza mwebala batugoberera okusookera ddala Rafiki njala kutegeeza n'abatugoberera ne bano bapanomisti bannange tosobola kulaninga kibiina kya byabufuzi kyonna nga tolina ssente eyo nsonga nkulu oba oyagala oba toyagala you can't run a political party without money femu NUP tulina activities zetukola bw'ofumiitirizaamu nyinza okulaga essaawa tulina activity ya campaign naye nyinza okugamba at least every day the smallest money ze bakozesa zisuka million 10 just in one rally kati amazima oba oyagala oba toyagala gwe toyinza kubitegeera kuba ffe tubeera mu field tubiraba mafuta ntambula za kwebaka bingi nina bukaliza milioni 10 z'abaana be bazifuna batemanyi babalala beeteekamu siyinza kutemera biki ebikolebwa mu activities ezo oba milioni wabanga nope ekozesa milioni 10 buli lunaku kakati bwe nkulaga Mwami Museveni wa bilioni 5 buli laale ate kiri kye tulwanyisa kati bongandi nope ekozesa kati ow'ekikumi ne wa bilioni 5 aliwo akozesezza ennyingi tulwanyisa kozesa ssente nnyingi okimanyi nti onzija kumulamwa mbadde nkulaga nti political party tesobola kulaninga nga teyina ssente
kati bulijjo mutubuzabuliza anti kati nkujjira nsumulula ebiika byeyagala nsumulula osuna ebiika byeyagala yagala bisigaddemu kakati bwe tujja nti NUP yajoyiniza iPod ne mukuba enduulu ate NUP yajoyiniza iPod era ne mukuba enduulu tetugikuba oba kitegeera eyo liba ssanyu ya kakati nze kinyaga okulaga nti mu mazima gali nti tosobola kutambuza kibiina kyabyabufuzi kiyimiridde nga tolina ssente bakuba no Museveni bateekawo obuteesi bakajajatta ate wayinza gwatekawo tewali gwatateekawo sebo nze njogera toyogera ku munyago mulimu bamunyago gali bataddewo tebalina na mikono kizibu era kati buno obudde otulaba wanufe aba Common Man's Party tuli mu kunoonya ssente oba kitegeera kakati nze kinyaga okulaga realistically tosobola kulwaninga political party nga tolina ki nga tolina ssente lwakuba nti ekibi kyaffe ky'eggwanga lyaffe erya Uganda nti baagala nnyo bakuwa ssente nga bakuba eŋŋoma nga wozina amazina ge baagala nga baani abakuwa which party is in the government NRM kati naino tuwa ssente so now you are going to compete with the party egenda okufaninga an opposition party badda mu bisenge byabwe ne bagamba tubawe ssente ate batuggyeko ate nga tugenda kubaggyako anti kakyebuuza nti kati kuba NUP kyetwala nti kyekibiina kyokka kyetumanye ekirwanyisa gavumenti eno naye gavumenti naye ekimanyi nti NUP y'amaanyi kyokka ezza ekiwasa ebyo kyamonaekyakulanyi yabikakasa nti bituufu sente z'ekitebe zaava mu sente ezituweebwa gavumenti sente si za gavumenti sente za gavumenti yani gavumenti yegwe nange yes sente naye akulira gavumenti anti fiki njagala kino kino kyenjagala okulaga tuyina politics mu Uganda lyaffe nga is politics of personal interests mu Uganda tulina politics of national interest batono nnyo nga ffe aba national unity platform abazanya politics of national interests eri abazanya politics mu Uganda abazanyi b'omupiira bamu nga bazanya politics of personal interests naye njagala tukkirize ejjumu wakuba olw'ekintu ekinnyumire ennyo kintu kino ndooza saakiraba mu FDC naye nkirabye nnyo mu NUP yo NUP emanyi nti gwe kasitota bawa NUP toba muntu you are either NRM or NUP and those are the two political parties in Uganda okusinziira ku NUP njoine waba ataddewo ekibiina kye nti Common Man's Party era abantu bamutwala nti awo Museveni yamutaddewo kati wa Common Man's Party wajja nagala ne Kyagulanyi Museveni yamutaddewo ate nga muvuma lwaki eyo enkola eyo tevaawo just fight the man bino ebintu biramubireke kuba temubicompetinga nabyo nze fiki njakuwa nze my understanding nze mbadde mu Uganda politics wa Uganda nze mulaba okuva we namaliriza okusoma nenzija nga musomera nga mulaba era nze nga nze nina okutegeera okwange eriyo bannabyabufuzi abamu abalina politics of wheelbarrow pushers which is true oba kitegeera kati nze nga nze analyzing politics wa Uganda n'okumutunuulira kyova nakugamba nnyo mu submission zange ziwedde tutugenda mu generations nga NUP versus others NRM and others versus NUP oba kitegeera era nze nina okukkiriza bonna bakajajatta abalimu abalala bonna bali funded by invisible hand ati kakati nona gonga matali onali visible naye agenze bamufandi anti njagala okulaga fiki ezo sente ziraba wogamba nti bali bonna they are funded by an invisible hand nona ali visible NUP kati agenze bamufandi anti fiki nkulaga sente ezo ziraba eza iPod ekisooka fiki nakugamba n'abatugoberera nga tukyali mu National Consultative Council fiki tosobola kuzimba nnyumba nga terina musingi ogumu ku musingi ogwali mu National Consultative Council omusingi gwe batambulirako gwalimu kye tuyita good governance and democracy by participation of the citizens oba kitegeera kati bw'otunula omusingi ogwo n'ebigenda maaso mu ggwanga ekyamazima olaba nti omusingi bagumira kati oyinza kuzimba nnyumba nga terina muki nga terina musingi however mu kunyigirizibwa ennyo mu bigenda maaso mu ggwanga twetaaga ssente okujjako gavumenti ya General Kaguta Museveni ate nga ssente yes tuli kujjako gavumenti okimanyi nti Museveni bwagenda n'agamba abasajja abo betuddukiramu okuloopa nti naye wadde ndi dictator am the only dictator who can allow
the funding of other opposition parties. Anti naye zimuyamba. Kubanga abalala temba dictator akikola. Naye zimuyamba. Ekyo oba oyagala oba toyagala. Museveni oba ayagala oba tayagala ezo sente ayino zituwa. Ne nga wa. Orobia. Kati nze tojja kuntwala biri Cameroon. Amateeka g'abali malala ku ga Uganda. Webanga Uganda buli teeka litulimenye. Naye lye terisigalawo ndi ebibiina by'obufuzi birina osigala nga bifuna kasente because abaddaaki bwe baleeta ekintu ekyo batuuka okugenda kyali kisobola okuvaawo oba kirabe kyali kisobola okuvaawo naye gavumenti n'ekisigazaawo kati Fiiki oba kiraba abannayuganda tebakaka gavumenti ekintu ekisigala sente zino ezituweebwa oba eziweebwa ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyonna sente General Museveni ne gavumenti oba gavumenti ya General Museveni tatunda nteze lwakitula atuwe sente sente ezo ezituweebwa eziweebwa ekibiina kyonna zisasulwa ffe abasasula sindika sente ku mobile money abasuubula ebintu ebweru omusolo ze sente zibajjako ne bakola ki ebyo byonna sinnabiwakanya ekikulu nti sente kuba waneno tubeera nitugaba naye sente maloyo tezijja naye kimanyi ezo sente zigenda okugenda maloyo zamuwa musolo bwe kiri Fiiki sente masolo tugaba amasomero temuliimu sente naye ezo sente zinaba zamuwaki enguudo tezizimbibwa ezo sente zamuwa musolo naye ez'ekibiina ekivuganya gavumenti tekitezibula Fiiki eyo nayo nteekateeka y'abasajja banyaguluzi baggwanga tebateeka ekibiina ky'obufuzi ekiribavuganya Fiiki sente kyova olaba nkugamba nti ffe nga mu NUP otunaba tukutte obukulembeze njagala nnyo abantu abatugoberera ku mukutu guno Fiiki nayo nja kusindikirako mu manifesto yaffe eya National Unity Platform eyina ennyingo 11 kati Fiiki nze bwe nkutunuuliza n'enkulaga nti NUP ng'eyina manifesto eyina ennyingo 11 zetugenda okwetoloolerako okuzimba eggwanga lino nga Fiiki nkusuubiza nkugamba kino nga Katonda ye mubeezi waffe nga tutuuse mu Uganda empya nga His Excellency Grand Center ye president with help ya General Museveni ne government ye Fiiki wobeera taate waka n'okwata omwana n'omuwa school fees tekigamba nno ogende kukubojaganye tione omwana wange muwadde school fees bane mujje mundabe omwana mujje mundabe nga nkola ki naye ati waliwo omwana atali Fiiki NUP mwana wa Museveni kitegeeza nakyo kiteekawo kati gwe kitegedde nti mwana NUP kibiina kya byabufuzi because tuli mu politics wa Uganda semateeka go basayininga atukiriza akkiriza to functioning under multi-party democracy ka information information mbadde manyamaliza nezima jagala nga tuwonzike kibiina kya byabufuzi kubanga buno obudde twagala era munnayuganda yenna ayinza okubeera enagamba naye twetaagayo ekibiina nga kigenda kujja kirwanisa General Museveni nga tekyetaaga buyambi bwe era twali tumanyi ekibiina ekyo NUP. Our Fiiki, you don't understand what we mean political parties and democracy. Awo kati funa oba kitegeera democracy kuba nyukira honorable Kyagulanyi yakakasa ne Uganda mulimu democracy mu 2022 yayimirira n'agamba nti don't tell us that Uganda has no democracy when you've stood 4 times for us we think and we know that democracy is there. Statement okyajjukira honorable Kyagulanyi tuzali ali ku Dr. Besigye we yagamba nti tewali democracy mu ggwanga ye n'agamba temuŋŋamba totugamba nti mu ggwanga temuli democracy nga weesima emirundi 4 so kati bw'ogamba nti democracy mwali awo nkuwulira Fiiki nze bwe nkeera enkya ku makya nze submission zange wano ebiseera ebisinga waliwo akantu kentera kwogerako aka concept of good governance and rule of law ebiseera ebisinga gamba concept of good governance and rule of law eggwanga lino Fiiki tolowooza nti General Museveni ye president wa Uganda asembyeyo oba okitegeera nze gwomanyi nze nkugamba si ye president wa Uganda akoze eki asembyeyo ate si ye president wa Uganda asoose oba okitegeera kati so njagala okulagana okutegeeza bannayuganda ffenna abatugoberera tukolenga nnyo ebintu kyovula omusajja gwe bayita Martin Luther King yagamba nga tonnaba kwebuuza kibuuzo kyonna mu bulamu bwo weebuuze kiki kyokola ng'okikolera balala oba okitegeera bino ebintu tubikola mu nsi tusetinga amakubo nga ffe tetumanyi tuligatambulirako
so tuzimbe eggwanga lino nga twagala abaana baffe abaliva ku migongo gyaffe nabo beyagalire mu ggwanga lino mu mbeera y'ebyobufuzi. Mbadde njagala kugamba bannansi nti etteeka likkiriza ekibiina ky'ebyobufuzi okujja ssente ebweru ezisasukka miliyoni 4. Naye bw'oba ng'oyagala ssente okuzijja mu gavumenti nga General Museveni mu 886 tugambe nti mu 8 be yeesimbawo n'atawangula n'afuna omubaka w'omu Kiyonga yamugaana olulayira n'agenda mu nsiko. Kiyonga teyalayira? Yamugaana olulayira. So Kiyonga teyayingira parliament? Teyayingira gavumenti. Tetujja nagamba nti parliament. Teyayingira gavumenti eyaliko Museveni gye yayagala olwanyisa. Yes. General Museveni yamugaana olulayira. Ng'ekimugaanya olulayira bwe buta teekawo mbeera nti akkiriziganyiza ne gavumenti eri ekola ki? Ne ssente zaayo nga tazaagala. N'agenda mu nsiko emyaka gy'emeka 5. Kati bano abakulu ate bo balwana. General Museveni abawe ku ssente bamulwanyise. Sebo njagala okutegeeza ne bannayuganda abatulaba. FDC na ssente za teriyo muntu akugamba mu gavumenti ono waaki ompadde njogere oba tugende mu maaso. Ngenda maaso olw'omushana. Otugambye oli wa Lusaniya. Sitaani baleeta Olusaniya baati. N'ateekako ebifi by'enkoko ebirungi, ebifi by'embuzi, ebifi by'ennyama y'ente n'ebifi by'ebirala. Bw'olya nayo ku sowaani oba owakanya bw'olya nayo ku Lusaniya oba owakanya sitaani oba okkanya naye. Kati bano abakulu bwe baba badde batugamba nti okukwata ssente mu iPod oba oyonoona ssente za wa musolo kitegeeza boonoonye ssente za wa musolo. Bulijjo bwe baba batugamba abafuna ssente ezo gavumenti yebafaaninga kitegeeza bali mufaaningibwa gavumenti era abakozi ba gavumenti. Kuyambako General Museveni kumukuumirako nakoona mu sitampu asigale ng'atufuka kubanga General Museveni tabangako mugwagwa kukwata ssente azikuwe ozikozese omulwanyisa nga essimu yeeno oli ne bakusindikirako tusugeze ssente miliyoni 5 ng'essimu yo si mpandiise kubeera ng'erina obusobozi obwetikka miliyoni 5 bagisiba. Akawunti eyiyo fiiki begendako miliyoni 10 kati bagisibirawo. Si 10 kasi egendako miliyoni 25 bagisibirawo. Bogenda mu akawunti ng'ebadde eriko ssente nnyingi ng'oyagala kujjayo miliyoni 10 tebazikuwa wano ku gundi wano ku kawunta ogenda wa manager n'osooka n'onyonnyola na byogenda ozikozesa. Kakati ng'oyagala funa biliyoni 7 ojjeko gavumenti byabwewusa kusiriwaza abantu. Bano abantu batugamba ekintu kimu ate bannayuganda kanti bagambe leero ffe tuli kaweefube kuyambako bakulembera bibiina bya bufuzi. Buli we tugenda okulonda bo beegaggawaze ng'abantu bali mu bizinensi tebali ku lutalo lwa kujjako gavumenti. FDC kiki negijjako ekigendererwa kibadde ekigendererwa uliriza nkugambye benti abo bonna abali mu gavumenti biri ebintu bibiri. Waliwo chance nti gavumenti esobola okutuuka ekiseera ng'egudde oba ng'ego abali mu gavumenti bagana tuwaani yoga nti Nandalone engeri gye yasoma ebyenfuna katomuwa obuyinza tajja kututemula tajja kututta tajja kutusiba nga kyo walabe ekkongo tebasobola mmuwa. Nsobola n'okuwa ensonga lwaki tebasobola mmuwa. Omuntu avumye bajjeno bonna nga tanakwata buyinza ate ng'ogambye waabwe kati waabwe kubayambako kuleeta gino muwoozi amanzereka mmaleyo ensonga yange. Bano bonna abalina ebibiina by'obufuzi ebintu bibiri bye balina kujja kukwogerebwako nti basobola omu okukwata obuyinza nga General Museveni afuddeko. Ne mu kalulu ke tulagamu tewali awalina kapasite ekwata buyinza kubanga General Museveni yalina emmundu yalina ssente akutulinga biliyoni 72 nga tanayisa de supplementary budget. Yalina emmundu yalina ssente yalina Buganda yalina gavumenti z'ebweru kakati ogenda kukwata otyo obuyinza. Mbadde ntunulira essaawa ya Honorable Twahawan nga njiraba oluusi ezikira olumu neetambula yalajja sitogimanyi
aha gobo amwa olaba ogiraba omanyi obuzibe bw'amaaso kikulu ayinza okuba tayambadde gaalubindi naye nga muzibe w'amaaso sebo kakunyonyera esimu yawe nebutwa wagikola bwati Enifig Media. neyanzege Juma mbadde naawe nga nkunyonyera essaawa ya Honorable Twaha essaawa eyo ekijawula ku zaabalala neyo bwakikutunuzamu bwe bati oba ogirabanga ekola ki etambula bwakikyusamu bweti kati ensikira gamajasi ya bbeeyi gwe mwogezi wa Honorable Twaha nze mwogezi we era kano namugayita njamuwa n'akalu tandisiwa common man's party njamuwa genda maaso njagala ompe submission yange okutwaliza mudakiika emu ngompadde nnene nnyo Honorable Twaha ayogedde naye Honorable Twaha byayogedde bwebufumitirizamu n'olaba ku 10 ebintu nga 8 byonna si bituufu gwe amakinga yatowe bituufu kati yakakasata ndi gwe byogera bituufu nze mbadde makinga kubanga kati ye mwennyini nyini wa FDC kati ye mwennyini nyini agambye nti boye baasi baabo balaba mujjeeko ekyo kyayogedde kikyamu anti kati kyenyagala mbuulire anti ye yakkiriziganya mu butamujjaako obwabwe ne bakkiriza okukola naye yakola lumu statement mu kalulu ka 2021 ng'awakanya ekyanebe Kyagulanyi okujja okwesimbawo yandoza namugamba abantu bagenda kujja bakufunireko obufofofo naye ate bikomaawo and that is what happened naye bwe yali ayogera nga Honorable Kyagulanyi amusindikidde effumu liri nti don't tell us nti mu Uganda temuli democracy ng'ate bwesimba emirundi ena kyeza democracy akola ki wali naye Dr. West yamugamba nti ekitwala ku ssomero kufuna experience kuyiga solidity kuyigira kwebyo abatusooka kati ono abadde mu FDC tosete basifuna so yayigira mu ebyo n'asala wajo ne government ekyo si kyagambye agayendira abadde bazituwa naye nga of course zikulaga ntolina egyobajjako tugenda bajjako babawe sente mubaddeko tugenda kubajjako tewali kiganyi kalulu ka 14 Januari ka 12 Januari ate okolima bukolima tusabe bulamu kalulu ka 12 Januari twa Museveni nakawangula n'ebitundu 7 uli omujegoni kati nandala yajidde nkubuulira Jeno Museveni nga uliriza Jeno Museveni nga akyali ku ballot paper muleke siriwaza bannansi na kusiba baana b'abantu ogenda muwangula nayo kusiba gwe sigale ogenda muwangula naki gwe togendayo kati nzikiriza ono mubuulire Jeno Museveni nga akyali ku ballot paper akaluke tugenda mu January 14 alinda ekintu eki kuyita ba president banne na ba ambassador genda kololo kulayira fiki tewaliwo muntu akusiriwaza wano okuleka nga ayagala kufuna CV kufuna babaka mu parliament yefulire ka sente naye kujja ko Jeno Museveni ngomujjako na fiki nja maliriza na kagambo ka Steve Biko yagamba nti amaanyi go yanigiriza gamuli mu bwongo baabo banyigiriza. That's what I can tell you. Ate n'okutegeera ebigenda mu maaso si tteeka. Oli waddembe okubeera awali omuliro naye gwe n'otabuguma. Naye n'okutegeera leero kya bbeeyi naye waliwo ategeera enkya. Mulimu abatugoberera. Kalulu ka January 12. Oba okiwulira? Leka sako leke malirize. Fiki, uliriza. Kalulu ka January 12. Nga tebamanyi Luganda. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Nkyejagala otegeeza abantu nti gwe kyoyogerako kituufu ku saidi yo naye nange kyenjogera kituufu okusinziira kunoonyereza kwange. Anze kyempunzika nakyo bannayuganda njagala mumanye nti amateeka bwe gaba gakolebwa okuyamba abaliwo n'abaliddawo. Etteeka lya iPod bwe lyali likolebwa lyateekebwawo okuyamba okukwatirako ebibiina by'ebyobufuzi ebina abaka ba parliament okubanga bitambulira wamu. Okulekawo sente za iPod Mwami Museveni takikola mu nsobi, akikola kubanga yasinga ofunamu, kubanga enamba y'ababaka boolina mu parliament ye namba ekuwa sente za iPod. Naye toga Jeno Museveni tasobola kufunayo sente
ezo zennyini zaafuna mu iPod n'azifuna mu ngeri yonna n'aziteeka mu NRM. Ekyo kituufu kati olinga agamba nti oyagala tukulaga engeri gye Museveni gyakozesaamu ssente z'eggwanga nga zikola mu kibiina ky'NRM kubanga era n'ezo zennyini tezimumala okusinziira ku byakola kimuleeta ndi zino ssente zisinga kuyamba ye zimuyamba lwa nsonga azongereza ku ezo zajja mu bintu ebirala ne zikola mu byobufuzi by'NRM azongerezaako ayina omutwalo bw'omuwa 1000 gufuuka gumu 1000 baba tebakyaguyita mutwalo era nezaafuna tazifuna amateeka matuufu tukkiriza ekintu kimu nti ne bw'aba afuna mu bungi bwazo aye tasobola kukkiriza muvuganya zifuna kakati era yali asobola okikkiriza oba amende njagala kugamba ebigambo bino Uganda ya kinaana si ye Uganda ya kaakati obote wa kinaana ensi bwe yali etambula si bwetambula kati nsobola okuwa ekyokulabirako wayambalanga ekinu n'otambula akazo yena n'omumalayo kati okimanyi nti nga tewali akuganye kukyambala gwe kenyi tosobola kyeteekamu n'otambula ekinu kitya kyennyini empale nnyimpi era bwetunulako bwetunolaba entumbwe n'ogamba asijja kumalako lwaki size wagiddemu kati kyenkugambye kituufu anti kakati kati kyenkugambye nti tewali yakugambye nti bw'oba ogenda ku puroguramu toyambala kinu gwe kennyini walabye nga tekifiitingawo ebyobufuzi ebiri mu nsi yonna bikukaka naawe ewuwo okubaako by'okoppa oba oyagala oba toyagala kati General Museveni oba ayagala oba tayagala etteeka ly'okuba nti ebibiina by'ebyobufuzi bisigala nga nabyo bifuna ku ssente ezibiyamba mu gavumenti eriko ajja kibeeramu kuba naye amala n'akifunamu kabe nga akistopinze ajja kufuna other forces era ezijja omukakokola ekirala kankuwa ekyokulabirako gweokimanyi nti muzeeyi oyo ku myaka gye 8 bamulaga essaati emu emirundi 8 nga bamugamba yeemu bamuleetera entandikwa mu formula yeemu ne bamuleetera emyoga mu formula yeemu baleetera Museveni ne bamuleetera PDM mu formula yeemu abantu be bamu njagala oddeyo fiiki ensi yonna yiye tulaba gwali ku fiiki midiya olwaleero genda onoonyereze abaafuna entandikwa be baafuna emyoga be baafuna PDM kansala Nsubuga Ismail nze mbyogedde kubanga abazanya katemba oyo ali omuntu ki bamuga nti ene saati muzeeyi eyajjo ne bagiza era muzeeyi kati neeno ye saati neno ye saati kakati njagadde okulaga nti sente ne bw'anaagamba nti azijjewo zive mu iPod era bamafiya ababadde bakifunamu mu iPod abasinga nga sente bwe zijja bazifunako era bajja muleetera ekirala kati ate kiba kirungi n'alekawo ne kino ffenna kye tulaba kale onoogamba nti ba FDC yafunye biliyoni 1 nuupu yafunye biliyoni 2 newankubadde ye atuteko omugabo omunene naye ayina chances era ezifuna sente ezo nga bw'ogambye makuba amalala era ne basigala nga bazifuna ate nga nozima tetuzimanyi nze nyina ekizibu kiri kimu nze siyinza kuserebuletinga guli ya mama wange Gomesi buvunaanyizibwa bwange kati bampiteko nga ngamba kati sebo fiki katono nnyo kati sebo nkubuuza kakati newana abaana bange okusomera mu masomero amalungi ani yandibatuteyo ate yewa buvunaanyizibwa bwe tayina buvunaanyizibwa bwe bw'aba tabusobola abute abalaba bukole buvunaanyizibwa bwe fiki katono nnyo kyobola babuyina netteeka eri buteekawo fiki katono nnyo sekendi sibiri muganda wange abadde mutuufu obuteebaza kubanga sente ziva mu iPod ebisajja ebikulembera ebibiina bizirya byokka waliwo omuwagizi alyako yadde 10 n'abakulembeze abawansi ku district tebafunako yadde 10 yereki ebyo ebisajja ebikulembera ebibiina by'obufuzi
byokka nga biri ku executive bye biri ezo sente mubeere bulungi weraba